pangalira ngalagala mu kitundu kyaffe era emikolo bingi gyonna tubadde n'abantu baffe naye ng'otuuka ate nga be baagala n'okukuwa. Yes, kubanga bakimanyi tebagenda kusaba biliyoni gy'otayina ate n'ekireese ekyo nti abantu bwe bagendera ku ekyo oli agenda alye looni ya miliyoni 800 ate ne sente ezo bw'azeeta mu constituency asanze ekyalo kiriko abantu 300,000 abawadde 300,000 abalese balwana bali mu kujubogubanira buno obusente tebulina kye bugenda bayamba kati naye olugenda mu parliament abeera ayagala kusasula looni eno gye yeewola. So temusuubirayo bukulembeze bwonna oba buweereza bwonna bugenda kuva mu muntu ono kubanga agenda kubeera naye yeekola ki yeeyubula oba yeddabulula yeekubako nfuufu kubanga yeewola akasente kano ke yateekamu ate ng'ezo sente zibenefitinzeemu bantu batono. Nkugaye muli abantu 300 ku kyalo abawadde 300,000 kati mugenda zigabana zitya ne batandika n'okukulyetinga enmity oli n'agamba oyo bamukwasa sente zaffe teyazituwa naye nga ddala bamuwadde 300,000 muli abantu 300,000 abagabira ki obwo obusente n'abantu baffe kino guno omulanga ng'okubira abalonzi mu constituencies zonna ez'enjawulo ne bwetaba Gomba yaffe East yokka abantu muleme kubeera nga mubateeka nnyo ku nninga okubasaba ssente naye mubabanja obuweereza kuba buli bwe mujja n'abawa ssente ezo bw'atuuka mu parliament tagenda kubakolera buli kasente konna akaalize ayagala kusooka kweddaabulula olwa ssente ezo ze yabawa abeera ng'eyabagula. Kikugasa ki gwe nga wafuna 2,000 ez'omubaka naye ng'omwana wo afa naye nga tewali na ambulance gy'oyinza kukubira nti oteekemu mafuta odduse omwana wo okulaba ng'atuukibwa mu ddwaliro. Kikugasa ki gwe okubeera nga wali 10,000 n'otuuka mu ddwaliro ng'omwana wo afa naye nga tewali yadde akadagala mu ddwaliro ng'omubaka tasakira kitundu kye naye nga buli kantu konna akayita ayagala kukazza mu nsawo ye kubanga naye ayagala okweddaabulula olwazirize yabateekamu. Okugira ng'otwankwaniriza nnyo ku mukutu guno olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa okw'enjawulo ofiiriddwa olwaziza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde ate tuuka ku buwanguzi kuyozaayoza nze Matiya Ssekanjako tuli ku MS Media tuzze olunaku olwaleero twogere ebigambo tugenda singa kwogera ku constituency ya Gomba East nyina Rogers Ssentongo voice of the voiceless. Yes mukama wange voice of the voiceless. Ssentongo buuza abantu abatulaba ku media yaffe eno ndi musanyufu nange okubeerako amanya n'eddoboozi Ssentongo Rogers newankubadde abasinga bamanyi nga voice of the voiceless ekiddibwamu nti eddoboozi lyabo abatalina ddoboozi nze eddoboozi lyabwe. Ndi musanyufu nange okubaako wano ate okugenda okwongera ku ttaffaali ku nnyaffe Uganda n'okulaba ebintu ebitambula mu constituency yaffe eya Gomba East neyanziza Mwami Matiya okunkyazaako nange leero wano. Tuyanza nnyo tuyanze specifically tugenda tunulira Gomba East nga constituency. Oli bw'ayogera Gomba East kiki ekisobola okugira mu bwongo nga gwe agibeeramu constituency eyo obanga gwe ayagala agyegwanyiza. Oli bw'ayogera ku Gomba East ekisooka okukugira mu bwongo nti ekitundu kino kiri luddawa. Gomba East yali Gomba eyawamu oba naffe twekutula ku Mpigi yali Mpigi district okutwaliza awamu then twekutulamu ne tufuna Gomba district then kati ne Gomba district nayo ne tugitemamu ne tufunamu Gomba West Gomba ne East kati nze ndi wa Gomba East era nga nange ndi omu ku beesowoddeyo okulaba nga tugende nze omu abeesowoddeyo okukiikirira ekitundu kyaffe kino mu lukiiko lw'eggwanga olukulu oba parliament. Gomba East tulina ebitusoomooza biyitirivu era nga bongaye nti bw'ogyogerako ki ekikugira mu bwongo obwavu obujjudde bw'otunuulira enguudo zaffe mu Gomba East w'ennyamira bw'otunuulira ebyensoma bw'otunuulira ebyamalwaliro ebisoomooza bingi kwegamba bingi ebitusoomooza ebitusoboddeyo naffe okujja okulaba nga naffe tubaako ettaffaali etuteekako n'okuwa obuweereza obulungi eri bamaama bakitaffe n'emikwano gyaffe gyonna egiwangaalira mu Gomba East. Nze mwenkulidde mwensomedde era nga Ssentongo Rogers nva ku mutala ngalagala Gomba guli mu Mpenja Taba Beans mwensomedde tusomedde Buyinja Butoole Kimwanyi Buyege amasomero gaffe ge tusomeddemu naye nga nti n'essaawa ya leero otuuka nga ebibiina bakyamaala bimaale n'obusobo bimanyiiko ebyo abaana nga bakyamaala ebibiina abaana bakyasomera wansi w'omuti ku myaka egyo gyonna ruling party gyemaze mu buyinza nga tukyalina embeera bw'etyo.
So ebintu ebimu ebitusoboddeyo okulaba nga tujja tulabe nti naffe tuteekawo obuweereza abantu baffe batusomesezza abo naffe ate tulabe nga tubaweereza mu mpeereza ey'omuwendo oba ey'omulembe ennyo ssebo mukama wange. Kati Gomba East ekikirirwa essaawa zino ekikirirwa Saazi. Saazi wa NUP. Yes. Then nawe oyagala kadi ya NUP. Yes, nange ndi musajja wa National Unity Platform ndi wankyukakyuka. Na oli wankyukakyuka. Yeah. Mukulabako. Saazi okuba wazze mu kino ekisanja kati tutunulire ekisanja kino emyaka ena. Tulabyewo performance yonna tulabyewo kikoleddwa. Because ebibusinga oleeta bannabyabufuzi nga mmwe okujja okwesiba ku bifo ekisooka buweereza bugaana n'ogamba nze kangende ndabike nti nsobola okutuusa obuweereza. Ekyokubiri buyinza obba bwannakigwanyizi gwe naye wenyini nga weeyagaliza ng'omuntu nagana njaba ku mbaka wa parliament njaba kuvuga ku mmotoka emiliyoni 2 njagala okufuna ku ssente njagala okukola bwe kityo. Tusooka tunulira ekisanja kino olabako ku performance yonna. With due respect nga njogera ku Honorable Saazi simuyisaamu maaso mukulembeze naye alina kyakoze era simunyooma era saagala kubeera wano nga ndi muddi campaigninga oba mu campaigningira. Ekisooka Honorable Saazi alina byakoze then oba akoze ebibi oba akoze ebirungi ebyo bannagomba East bye bajja okusalawo naye nze mu ndaba yange waliwo omuwaatwa omunene oguli wakati w'omulonzi n'omubaka we. Era ekyo Ssentongo Rogers kyenzize okubridginga okulaba nga ngatta abalonzi baffe n'omubaka wa parliament. Sijja kumwogerera nti oba kino kimuleme nedda sijji wano kumudi campaigninga naye bannagomba East batukubamu tooki ne bakuba ne bagamba nti tukusinziira kuba nange okuvaayo era kusaba kw'abantu. Sigo wayagadde. Abantu kusaba. Abantu ne bagamba nti omuvubuka tumulabyemu omulamwa. Ate nga abadde naffe abeerawo mu bintu byonna ebyenjawulo. Nze ndi musajja wankyukakyuka era nzikiririza mu bukulembeze wa National Unity Platform. Era nga nange ndi wankyukakyuka era nzikiriza ne kadi tujja kugifuna. Kubanga ekidetermininga kubeerawo okwo ku ground. Abantu boogera ki, abantu obeera nabo, obutambudde nabo. Ye kibiina nga yo party ogikoleredde ogirepresentinze otya bintu bingi ebidetermininga naye nze nkimanyi nti tiimu yaffe tukoze ekyo ekiteekeddwa okukolebwa ate ffe twagala kutwala bukulembeze obwannamaddala eri bannaffe bannagomba East nti kisaagala kulaba nga waliwo omuwaatwa ava ku bakulembeze abannakigwanyizi abagamba nti ffe baatufuula byakuzannyirako nti oli agenda kujja mu biseera bya kampeyini byokka aleete ssente zonna zaalina ajje abawuddiisizaawo then amaladduke abeere nga talina service n'emu gy'atadde mu kitundu mulinda ate ku mwaka oguddako ng'ebyobululu ate era bizzeemu nga ne bwe mumunoonya nti oba mulina obuzibu bwe buti temusobola kumwakiseesinga ng'ennamba zaabwe baazijja nako naye nga wali we yali yabeetaaganga nnyo ayina ennamba ze yateekangawo n'abeerawo ne ofiisi obwa buli kika naye bw'amala okuyitamu ezo zonna n'aziggalawo ne mwebuuza nti banaye omubaka tumusanzeewa nga tosobola na kumwakiseesinga nga ali mu parliament abateeseza nga ali mu parliament atuseezezanga biki byateesa nga tobijje ku ground. Yes, bannansi ne bakubuulira nti kino ne kino kye twagala ogende okituteeseze naye n'obeerawo nga mu myaka 5 gyonna omukulembeze gy'amaze nga tewaliwo nalaaleemu gye yali abaddemu oba nga tabaddeeko n'abantu ba ku kitundu kumubuulira biki ddala ebiruma bannansi biki ebibaluma biki bye beetaaga okugenda okubateeseza n'okubabagira mu parliament ne baleeta ebiteeso bingi nga biyita naye nga gwe sitandiyo eri ki nga bannansi tebategedde ebyo byonna so obukulembeze bwa Ssentongo Rogers obwo bwe bukisinze okufokasinga okulaba nga tugatta abantu baffe obukulembeze obutaliimu kusosola oba mu mawanga oba mu madiini lekankulage mwami Matia bogenda mu ddwaliro tebakubuuza nti oli wa kibiina ki bobeera oyita ku luguudo tebagenda kukubuuza nti gwe munnaye oli wa kibiina bwe kiti toyita ku luguudo luno. Obukulembeze bwe twagala okulaba nga bugatta abantu bonna omutali kusosola abaana baffe ne basoma naye nga tosobola kubasakirayo yadde ka bursaries okulaba nga beeyongerayo mu gundi ez'enjawulo mu universities ne institutions ez'enjawulo nga abaana babeeraawo bakoma mu P6 P7 ne bakomaawo naye ng'obusobozi ng'omukulembeze si mirimu gyo
nti olina okubeera ng'oweerera abaana. Yes, si mirimu gyo. Naye ng'omukulembeze alumirirwa ekitundu kyo. Nze gambe tusomeddeawo nga tusomera mu bigere. Mu mbeera gye tuyiseemu. Kivula nga abantu era bwe bandaba bagambira ddala yes, this is a true definition of a leader, nti ovudde mu nkokoto ekimuli ekimeze mu nkokoto. Mu mbeera gye tusomeddemu, gye tukuliddemu, then ovaayo n'ogamba nti bannaayi kati munsomesezza ebisaanyizo mbifunye ebintwala mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okulaba nga ngenda kuteeseza kitundu kyaffe ekya Gomba East. Gomba East mwe muva pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Azaalibwawo Kanoni. Abantu abamu kye batamanyi na kumanya. Naye President Kyagulanyi Ssentamu abantu bangi bamukozeseza constituencies nyingi okulaba nga zibaako we zituuka n'okusaka. Naye kitwenyamiza nti ewaffe oyinza no bangi tebamanyi nti n'okuva President avaawo. Olw'obukulembeze okubeera nga temukolagana na muntu ono, tukkirize tugaana oba okyagala oba tokkiriza Kyagulanyi obudde buno yafuuka international. So obukutu yenna bw'obeera ng'omuliko osobola okumukozesa okulaba ng'osakira ebitundu byo. Okulaba ng'otuusa obuweereza obw'enjawulo mu kitundu. Naye otuuka ekiseera nga tomanyi na kumanya nti bannaayi ne Gomba East gy'eri ku maapu. Ne musigala kubavuma nti amaalo g'Egomba. Naye nga kiva ku bukulembeze obutali vibrant. Ng'onoonya ne representation nti omukulembeze bannange wamulabyeko ku floor of parliament ng'alina kyagamba. Nga tobulabawo. Olaba ba constituencies ndala. So ebituluma bingi, ebitusomoza bingi, ebyo nga bye tuzze okulaba nga tukolako mukama wange. Kakati njala tusooka tutunuulire. Okyali okusomera Makerere? Naye nga ndi mwaka gwange ogusembayo. Mwaka gwo ogusembayo. Yes, mukama wange. A Bachelor's of Library and Information Science. Yes, mukama wange. Omuvubuka nga gwe kitegeeza tonnaba kubeera financially stable. Ebyobufuzi bye Uganda ekituufu kiri nti byetaagamuko ku ssente. Kati ogenda kikola otya? Ekyo bakimbuuzizza buli wembeera buli omu kyasooka okuntunuulizaako nti ssente ogenda kuzijjawa. Yoyo politics bwe boonoonye nti bamwonoonye to the extent nti baagala okulemesa nti ng'omuntu ng'olina ideas z'ennungi z'osobola oku-airinga ne zitwala ekitundu kyammwe mu maaso bakublocking olw'okuba tolina ssente. Naye nze nzikiriza nti bannansi kubanga be bansabye bannagomba East nti jangu munnange otukiikirire nga bakulabyemu obusobozi era nkimanyi nti ne ssente ze sigenda gulirira muntu nti mwayi Matiya nkuwaddeyo 5 munnange nnonda ngula mutwe guno. Ekyo ekikyamu abantu tulina obaleka ne beetegerera n'obwongo bwabwe nga bakozesa mitwe gyabwe nga bali independent. Kyobula nga tufunye obuzibu bungi nti abantu bangi bali mu parliament, ababaka ba parliament nga tebasobola na ku-expressinga themselves to the floor of parliament, nga tebasobola kwogera lwa nsonga yayina ssente ze najja n'alowooza nti abantu agenda bamanipulatinga abazanyire ku bwongo mulonde omuntu atagenda na kuboogerera yadde n'okubakiikirira nga tasobola. Naye olw'okuba yabazanyira ku bwongo ne ssente, nze siina ssente zigenda kugula abantu bange abagomba East era ekyo bakimanyi wonna wonna wembadde era nkibagamba. Era mbasaba tutambulire wamu. Bannanziri waliwo n'agamba bannaayi tutandika ddi, nze njagala kuwaayo posters 10. Katona bateekawo biki line kuba nateeka kubasobola oteeka ssente za ate yebeeranga fundraising. Yes, fundraising eyo yes eyo mweri. Naye ate saagala nnyo okubeeranga okukikolanga nti oba alimu abantu botandika boti bakulabanga nti oba gwe oyagala babba bubbi oli avaayo kyeyagalire n'akulabamu n'agamba nti ezo omuvubuka Ssentongo Rogers, voice of the voiceless, mulambyemu omulamwa era ngenda kutambula naye najjaliwa era abo abantu bange mbayina era nawe yenna ng'ali eyo nga ndabyemu omulamwa nga nzikiririzaamu mwaniriza okutambulira awamu kubanga agali awamu ge galuma ennyama ate ttiimu waaka yonna yeetaagisa. Ssentongo Rogers obukulembeze bwe si bwa kinnanfuusi nti bwakwefuula okwefuulira abantu. Yes, nyinza okubeera financially si stable naye nga nina minds, nina views ezigenda okuyamba ekitundu kyaffe kubanga tukikuliddemu ate era kye tubaddemu. Ebyo mu Uganda bikola. Views ozina but tolina ssente zigenda noonya kalulu. Wabuli wotuka mu balonzi naddala ate abeeyo ewamwe mu kyalo babeera mu otulesa otya. Kati nti ekyo kyekisooka abantu tebasobola kunnyonnyola abantu baabwe. Nze mbaddeyo era gye mpangaalira ngalagala
mu kitundu kyaffe era emikolo bingi gyonna tubadde n'abantu baffe naye ng'otuuka wate nga be baagala n'okukuwa. Yes, kubanga bakimanyi tebagenda kusaba biliyoni gy'otayina ate n'ekireese ekyo nti abantu bwe bagendera ku ekyo oli agenda alye looni ya miliyoni 800 ate ne sente ezo bwazeeta mu constituency asanze ekyalo kiriko abantu 300 abawadde 300 abalese balwana bali mu kujubogubanira buno obusente tebulina kye bugenda bayamba kati naye olugenda mu parliament abeera ayagala kusasula looni eno gye yeewola. So temusuubirayo bukulembeze bwonna oba buweereza bwonna bugenda kuva mu muntu ono kubanga agenda kubeera naye yeekola ki yeeyubula oba yeddaabulula yeekubako nfuufu kubanga yeewola akasente kano ke yateekamu ate ng'ezo sente zibenefitinzeemu bantu batono. Nkugambye muli abantu 300 ku kyalo abawadde 300 kati mugenda zigabana zitya ne batandika n'okukulyetinga enmity oli n'agamba oyo bamukwasa sente zaffe teyazituwa naye nga ddala bamuwadde 300 muli abantu 300 abagabira atyo obwo obusente n'abantu baffe kino guno omulanga ng'okubira abalonzi mu constituencies zonna ez'enjawulo ne bwetaba Gomba yaffe East yokka abantu muleme kubeera nga mubateeka nnyo ku nninga okubasaba ssente naye mubabanja obuweereza kuba buli bwe mujja n'abawa ssente ezo bw'atuuka mu parliament tagenda kubakolera buli kasente konna akaalize ayagala kusooka kweddaabulula olwa ssente ezo ze yabawa abeera ng'eyabagula. Kikugasa kigwe nga wafuna 2,000 ez'omubaka naye ng'omwana wo afa naye nga tewali n'ambulance gy'oyinza kukubira nti otekemu mafuta odduse omwana wo okulaba ng'atuukibwa mu ddwaliro. Kikugasa kigwe okubeera nga wali 10,000 n'otuuka mu ddwaliro ng'omwana wo afa naye nga tewali yadde akadagala mu ddwaliro ng'omubaka tasakira kitundu kye naye nga buli kantu konna akayita ayagala kukazza mu nsawo ye kubanga naye ayagala okweddaabulula olwazirize yabateekamu Ssentongo Rogers ekyo sigenda kukikola. Naye ngenda kwegayirira baganda bange bakitaffe bakojjaffe bamanga abatuzadde abatukuzizza okubeera nga tutambulira wamu. Tewali ssente munnabyabufuzi yenna gy'agenda kukuwa egenda kukyusa bulamu bwo teriiyo ne bwe nkuwa 20,000 tegigenda kye kigenda kukyusa bulamu bwe ssente wazikolako dda. Omukulembeze olina kuteekawo mbeera eraga nti abantu bateeka akasente mu nsawo so si mbeera bajja akasente mu nsawo. Runulire Gomba East. Yes. Constituency ya balimi. I think ndoza economic activity esinga mu Gomba East. Yes, tuli balimi tuli balunzi. Balimi balunzi. Musinga lima ki? Tusinga okulima tuyine emmwanyi, emmwanyi tugirima, tulima kasooli, tulima obummonde, tulima ebintu bingi. Mukulabako kiki ekisinga ottawaanya abalimi bo? Abo mu Gomba East. Abalimi baffe ekisinga okubatawaanya enkozesa ze bakozesa methods bakyali nnyo ku mani eri eyaffe eri enkadde enkola enkadde nnyo tebanajja ku nnyo ku modern nti katukozesa ebijimusa ebyenjawulo abantu bakyali nnyo ku nkola eri enkadde nti olima n'osimba kasooli gwe n'okanya kukoola kulaba nga temuli mu muddo n'otafuuyirako ku birime ate ng'ensi ekyuse ebirime obuwuka bungi obuli ebirime byaffe n'ekyeya kituyisa bubi. Naye kinneewuunyisa nti otuuka mu constituency nga temuli na kuuma k'osobola kapampu akasobola okufukirira ebirime mu kyalo. Ebyo bye njagala okukolako nti ne bwe tubeera tuli mu kyeya nga nsobola okuteekawo obuuma obufukirira ebirime byaffe ku ssente zange nti nze nsomye n'abaana aba veterinary doctors abakola abana abasawo b'ebisolo nti nze nja kubateekawo nga gwe omulimu gwe just kufuna namba yaabwe kubakubira nga yo mulimo gwe musasula ku sente yange ulira no abo baje bali naye nze sibalaba tebatuuka waffe simanya abo gye bali ate nga lwaki siri mulimi mukama wange ndi musajja mulimi naye abo tebatuuka ku gulawundi nga bw'owulira nti bino ebya PDM nti gye bali biki byebityo naye nga bw'otugenda ku gulawundi n'obuuza abantu bameka nti gwe wakalaba abalimisa bameka abajja okwadvisinga ku nnima ennungi nga tobalaba nga tebaliyo nze ku kasente kange akatini kenfuna nja kubeera nga making sure nti waliwo mu constituency yaffe tulinamu abalimisa ate nga tulinamu n'abasawo b'ebisolo nti gwe mama embizi yo badde ogirunze kuba ebisolo byaffe bye tulunda nti ekulwaddeko kuba bukubi simu okube omugambe bannaye wano bwenti ne bwenti ndi wano ngoma nnene ekisolo kyange kirina obuzibu bw'ekiti bwe kifunye oli ajje akijjanjabe ku ssente za bwereere ofune obuweereza obwo ku bwereere
ne irrigation scheme eyina okubeerawo ng'abantu baffe mu kyeya balina ebyuma ebyo ebupampinga ne bufuna ebirime byaffe ne babifukirira nebijja ne tufuna ekyeya ne bisaanawo bwe biti ng'onoonya n'ayina akuuma nga tomulaba naye ate nga obulimi ne bulunzi tubeera tulina okubusoosowaza kubanga gy'emirimu economic activities abantu baffe ab'eggomba bye baliko kwe tusurvivingidde kwe tusomedde. Yes mukama wange. Obulunzi kiki ekisinga otawanya abalunzi mu Gomba? Obulunzi otunulya n'ebbeeyi y'ebisolo byaffe nti otuuka eno kiro y'ennyama ng'eri mugumu kitundu. Yes, eri mugumu kitundu. Yes, naye ng'otuuka eri nga oyina ebizi eri mu kiro mmeka naye nga baagala kuwa 7,000. Okudondolwa okwo okutategeerekeka. Kiki ekireeta okudondolwa? Okudondolwa abasuubuzi na buli omu akola nagalaale ate nga tewali na bukulembeze busobola kufollowinga up okumanya nti bannaye abantu baffe bafaayo bwe bati babonaabona mu kino ne kino ne batundawa nti gwe n'otuuka okulima nga kiro ya kasooli bagikugulako nusu 2, 3, 2, 5 naye ne weebuuza yes kiro ya kasooli naye ne weebuuza amaanyi g'otaddemu mu kulima mu kufukirira mu kunoonya abakozi okuleeta akuuma akagenda okukuba kasooliwo okumwanika ekyo gyonna emirimu kwegamba omulimi n'obeera nga g'okolera bukolezaawo nga tewali kyofunamu naye ate nga ekyewuyiza nga tewali na mukulembeze avaayo kukangula ku ddoboozi okulaba nti bannaye nedda abalimi baffe babbibwa. This is exploitation. Naye nga tewali akifaako ekyo naye nga buli omu afa kisiire kati mwe ne mubeerawo mu mbeera bwetyo ey'okutambulira mu mbeera nammwe nga n'omukulembeze mumubuuza ki ekiddako nga naye agamba ki ekiddako. Gwe mwasindika mu palamenti na gwe mubuuza saagala kunenya ye yekka kuba si ye mukulembeze omu. Ngamba mwasindika sigamba ono aliyo kati ngamba gwe mwasindika yenna. Yes, naye nga omukulembeze ng'olumirirwa ekitundu kyo obeerawo mu bantu. Olowooza gwe ki ekyenjawulo kyolina ku balala? Ekyenjawulo kye nnina ku balala abaagala constituency bangi naye nze kye nninako ekyenjawulo nti nze ndi munnagomba kakongoliro. Ekirala nnumirirwa constituency yange nnumirirwa abantu bange n'okulaba nti nvaayo ku budde buno ku myaka gino okulaba nti njagala na kugenda mu lukiiko lwa ggwanga lukulu parliament kubeera nga nnumirirwa nga ndaba wensobola okubeera n'eddoboozi oba n'okufuna obusobozi okulaba nga nkyusa ekitundu kyaffe naffe ne tubeerako ku maapu so okubeera nga abaasuulibwa nti Gomba eri eyo nga tulinga abaaziikibwa nze kinnuma. Ekirala njagaliza ekitundu kyange nze buli kantu kenfunye konna njagala okulaba nga basentongo bangi abasituse okuva mu Gomba East. Ne twayinako abakulembeze nga n'enzaalwa sibe nzaalwa yaawo kyembadde nkugamba kiri ekya ssente sijja kubamenya mannya naye ng'oli ava n'agamba nti ze mpangaalira tugeze mpangaalira kaŋŋambe nti mpangaalira Butambala naye ab'eggomba bali eyo. Osoka Gomba osooka Butambala ng'odde Gomba. Yes, yes ova Mpigi n'ogenda genda Ekibibi. Waliwo Kibiri ne Kibibi. Ekiriri eri mu constituency ya Gomba eyo. Kiriri. Yes, Ekiriri. Then waliyo Kibibi. Waliyo Kibibi ne Kiriri. Kibibi eri eno mu Butambala ewa muganda wa Muwanga Kivumbi. Kibibi. Yes, Kibibi. Kati ate waliyo ne Kiriri. Kiriri eri mu Gomba East. Yes, eri mu Gomba East, yes. So n'ogenda Gombe then n'olyoka ogenda Kayenje then n'olyoka odda Ekiriri. Yes, so Kiriri eri mu Gomba East. Abo nabo bantu baffe bali eyo. Yes, naye nga kyembadde ngezaako kugamba nti obukulembeze obuli transparent, obukulembeze obwannamaddala bwe obukulembeze Ssentongo Rogers bwendiko bwenjagala okuleeta mu kitundu kyaffe ekya Gomba East. Mbadde nkugamba abakulembeze nti olinga asobola okuvayo najja avudde najja n'abamanipulatinga n'abajjamu akalulu ne mumulondola okuba abataddemu obusente obwo obubaawudde yawudde n'adduka ne katemuddamu kumulaba ate ne mumulinda mu kisanja kiri ekirala ng'akomyewo. Ate kyewunyisa nti abantu baffe ekirungi nti kati tubagudde amaaso abantu baffe balaba era bangi bazze naye nga bamubuuza n'omubuuza mukulu bakuziikawa naye nga tebamuziika na mu Gomba East nga yazzeemu buzzi bagobi ba ddiiru najja nga ayagala kuba kyankalanyaamu awo mumuweke mumuwadde adduke
eyo muganda wange Matiya bye tuzze okukolako era nga nsaba baganda baffe bamaama bataata bakojjaffe ba mikwano gyaffe gyonna abawangalire Gomba n'abatawangalira Gomba bali ku mitala w'amayanja badduka ng'embeera embi Ssentongo Rogers nzize olw'ekitundu kyaffe ekya Gomba East mbasaba munneesige munteekemu obwesigwa ndi musajja wa National Unity Platform ndi wankyukakyuka era twetaaga change mu Gomba East mbasaba munneesige munteekemu obwesigwa munkwatireko wonna bwe kyetaagisiza tutambulire wamu okulaba nga tutuusa obuweereza obulungi mu Gomba East. Lulule ku education. Yes, Kabaya. Ebyenjigiriza mu Gomba East bitu bitya? Biri poor. Ate guli ku university south. Biri wansi nnyo. Okubeera nga Ssentongo Rogers avuddeyo tekitegeeza nti n'abalala bonna bavuddeyo. Biri poor bitya? Biri poor bw'otunuulira amasomero gaffe. Edda nze nakulanga nga bagamba nti omwana bw'abeera ku gavumenti oba government institution yonna bwali badde weesinga nawe bw'owulirako nti omwana wo ali mu UPE oba mu ssomero erikwasaganyizibwa gavumenti owulira essanyu ne kati bwe bakugamba nti omwana wo asomera ku Buye Primary School owulira ennaku yes ge waffe eyo abantu baffe go babeera bagategeera nti ali ku ngoma nnene owulira ennaku n'oga bannange nga gwe tewali agaddeko omwana we ate kino kiri mu Uganda yonna nti ne bw'ogamba nti omulwadde bamututte kiruddu otyamu n'oga anaawona ne bagamba nti omulwadde we ali Nsambya ali ku case clinic owulira otya muli at least obaamuko n'essuubi nti kati government institutions zonna zoonooneserwa nsonga bukulembeze era bwe tugamba nti ffe aba National Unity Platform twetaaga change nammwe mukiraba n'abantu bakiraba nti ku myaka 4 gavumenti gyemaze mu buyinza nti naye okyasanga abantu abasomero nga abaana bakyasomera muti nti nga bakyasharinga ebibiina ne bagamba P4 ne P5 tujja tubagatta wano bano basooka ne basomako ate n'abalala bajje ne mu myaka egyo gyonna ng'ekyo kye kikyaliwo ate nga bagamba we are securing your future. Now which kind of future are you securing? Nga buli kimu kitambula bwe kityo. Ebyensoma bifunyo. Ebyensoma bifu, malwaliro mafu, enguudo nfu, enguudo zo kale bagezaako. Yes. Va ku main road. Ekiriri. Lutambulira ddala. Oluguudo lwo lutambulira ddala kuliko kolasi lwonna. Yes. Ne bw'otunuulira enguudo eziconnectingako ate nga nazo nnene. Nga bannaffe bwe bayise ebyamaguzi byabwe. Nti taata aveeri n'ekisawo kya Lumonde ng'ajja apipi balala nakyo. Naye okukivuga okukijjengalagalo okikulugusa okukituusa mu ttaba. Nga by'oyiseemu awo mu kyoddiŋŋana ebinnya ebiri awo ng'olinga ayita mu bikata bya Lumonde. Naye nga temulina obukulembeze. Obukulembeze buli mu gavumenti. Obunafu. Batusizaayo ensonga zammwe z'enguudo. Gavumenti neegaana okurespondinga. Omukulembeze obeera olina n'okukola oversight. N'otuukayo n'okulaba n'ebitundu byaffe nti biri bitya. Oversight. Otuuke ku ground ogambe nti kino nakyogera mu parliament. Obulye ne bannansi nti bannange kino na kino kyensase. Kyenjogedde ku floor of parliament era bye mbisabye. Then kati bino bye tuba tulondoola. Tulabe bikoleddwa. Naye otuukayo ngo bwennyamizi. Noga ne bano bali mu Uganda oba. Kati Ssentongo Rogers. Yes, voice of the voiceless. Voice of the voiceless. Eddoboozi ly'abatalina ddoboozi. Era abaddeko omukulembeze. Ssentongo Rogers abadde mukulembeze. Ate era nga nkyali mukulembeze. Omanyi obukulembeze babitabula. Kyekivola nga n'abamu bajja mu parliament nga bagulabanga omulimu. Naye obukulembeze ozaalibwa oli mukulembeze. Nze ekyo nkikkiriza. Nti bw'otunuulira ne mu Bayibuli okuva dda bw'olaba ba King David bonna baali bakulembeze naye ku myaka emeka. So Ssentongo Rogers masomero yonna gye nsomedde mbadde mukulembeze. Ate era nga nakati nkyali mukulembeze. Ngamba wano. Obyaffe bino gavumenti ez'ebitundu wawwa. Wali abuuza lwaki tososa n'ofuna ekifo ekirala ekitale kya mpaka bwa parliament. N'ojja ng'ozimbibwa mpola. Ebyo bangi babitubuuzizza nga bagamba nti lwaki toze obanga ku bwa kansala, lwaki toze ku bwa meeya, lwaki toze ku bwaki. Naye nze njogerera ku kitundu kyange gye nva. Ekya Gomba East. N'okutunuulira nti n'abakulembeze be tulina bo bali batya.
okitegeera nti naawe weepimamu n'olaba nti kati nange ku level gye ntuuseeko ku bye mmanyi am exposed manyi ki ekiteekeddwa okukolebwa nti kati bwe nzija n'embeera nga ndi ku LC1 will I be influential nga bwe nkyagala okugjayo ekintu kyange obulungi okubeera nga ntuusa obukulembeze bwange bwe njagala Bannagomba East bafune bwe nzija nga ndi wangalagala yokka bwe nti bwe nzija nga ndi kuwa councils kabwe nti nga kyovola nga nze nkitunuulira ku mutendera omunene nti obukulembeze ne byemmanyi ne byendabyeko ne exposure gye nnina ne byemmanyi mu by'obukulembeze nze ndabira ddala ng'ekifo ekyo ate n'abannansi bembeera nabo bempangala nabo baganda bange bakitaffe mikwano gyaffe gyonna eginsabye okuŋŋamba nti jangu n'obusobozi bwe bandabyemu nga bandaba okusinziira ku Gomba East ekifo ekinjamu era ekinsaana kya Member of Parliament. Tewali kirala. Obukulembeze bwonna bubeerawo. Nti sinyooma siri mu kunyooma nti oba ngamba obwa kansala nti mbunyoomye oba nti obwagundi mbunyoomye naye nkunnyonnyodde nti okusinziira ku kitundu gye nva ekya Gomba East naye okukyagaliza n'ebiki byenjagaliza ekitundu kyange nti ne bwe ngamba nti kanzije ku obwa kansala oba bwaki naasobola okutuukiriza manifesto byenjagaliza Bannagomba East nga the only way eri kuwa Member of Parliament kuba obeera n'esse obeera n'eddoboozi obeera osobola okusakira ekitundu kyo mu mbeera yonna esobose era ng'ekyo kye ŋŋendako mukama wange. Waliwo kyanyonnyola wali enjawulo gy'olina ku balala ng'ogamba enjawulo esooka oli Munnagomba Kakongoliro. Enjawulo endala eriwo nti nze njagala ekitundu kyange siri munnakigwanyizi mulimu bannakigwanyizi sijja bamenya mannya naye ng'olabira ddala oli munnakigwanyizi taze kukolera kitundu kyammwe sinajabira n'okubeera naye nga ze kumanipulatinga balonzi bammwe kulaba nga abaddukawo. Ekirala nti nze manifesto yange bw'ogitunulamu na biki byenjagala okukolera Gomba East eyawukana nnyo ne ku by'abalala. Abalala bw'obabuuza biki by'ogenda okukolera ng'ebyo bye mbadde ndi mu kunnyonnyolako nti nze okulaba nga tubeera ne irrigation scheme nga tulina obuuma bwaffe obugenda okubeera nga bufukirira ebirime by'abalimi byaffe nti okulaba nga tulina abasawo abajjanjaba ebisolo byaffe ku bwereere nga bannansi bafuna eyo service ku bwereere nti okulaba miliyoni 2 zino ezisooka okugulibwa okugabibwa ababaka ba Parliament nga lwaki tebizikwata emmotoka eya miliyoni 2 Ssentongo Rogers njagaza ki obudde ekisooka abantu kulowooza nti bazze mu bintu bya masaali nakwejalabya soko tunulire gy'ova nze njagala nnyo okulaba ng'omuntu nze okulya nga ye asoose kulya kuba bali be babeera bakutaddemu obwesigwa n'okukwesiga okujja okukusimbira layini ne bakulonda ate gwe lwaki obeera oyagala otandika okukyusa gwe obulamu bwe nga wakatuukayo ng'ate bali obeerabidde kyekinjawulo ennyo gwe kyogamba ky'olina ku bali abalonzi abalala oli mukulembeze naye just obakulemberamu omukulembeze kyeki kukulembera naye era gwalina kwesoosowazaako kwerowoozaako nga ggwe si kyekyo omukulembeze yenna omutuufu osooka kulowooza ku bantu bo kyovola nga gweosobola okutegeka omukolo nga gwe mukulembeze n'okulya n'otalya naye n'omakinga sure nti abantu abazze okukubeererawo bo bakoze eki balidde kati n'obukulembeze bwe buli nze tekinneetaagisa Ssentongo Rogers kusooka kufuna motoka ya bbeeyi nzimbye amayumba ag'ebbeeyi mbundi eri nkajjadde olwo ki ekibeera kyakuleesa kusooka kwekolako nga ggwe sooka otunuulire abantu bo otunuulire biki ebisinga okuluma Abannagomba East biki ebisinga okutawaanya abantu baffe babeeremu ekitutta nti ababaka abamu babeeramu nga baagala kalulu olumala akalulu gadduka nkugambye nga n'ennamba baziggyako netambula n'abantu bo nti ojja nakutuukayo nga tebakyakwetaagamu nti munnaye omukulembeze tuweeyo kasooda otulese otya ngebe tebakyabikugamba ate nga bebakuleetera amakula abalonzi baffe batuuka ku leve eyo bebali ku leve eyo naye ekireeta nti abakulembeze tebabannyonnyola kintu kituufu nga bebakuleetera enkoko nti munnaye wuutako weebale kutukolera ettooke liiryo weebale kutusakira twate tulina boreholes mu bitundu byaffe naye ozitaddemu otusakidde gino si mirimu gyo naye ofuddeyo okulaba nti tubifuna ofuna miliyoni 35 n'okweyongerayo
ninge zozo nazo nagwo gwengo omuntu omulowooza banno bo eri bo bakola ki milimo ki gye bakola gye gigenda okubasobozesa nabo okutuukaawo lwaki gwe oyagala okubeera nga weefaako nga gwe wekka constituency yo n'ogirekerera kyobulanga bannabyabufuzi basanga akaseera akazibu ennyo okudda ne mu constituency bangi batya nayo batya nayo nga bye bakoze nga batya okuddayo oba mwalowoozesa abalonzi ebinene bye mutasobola kukola gavumenti ya NRM yesinze okwonola politics nti bo olw'okuba balina ssente empitirivu baludde mu buyinza bamaze emyaka emeka n'emeka bali mu buyinza balowoozesa bannansi kyobolanga abantu bangi nga olaba nange okuvaayo okujja okugamba nti nzije ku kifo kya member of parliament bangi batya ne bagamba sigenda gendaawo sirina gattunka sirina ssente sirinaamu kaki naye nga bwe batulowoozeseza ekyo nti gwe omwavu gwavudde mu ghetto tolina kwosobola kubaako mu nsi eno olina kubeera nga oli beega olina kubeera nga ofukaamirira baali okulaba nti naawe obeerako bw'obeera naye nga si bwe kirina okubeera leka tubeere mu nsi eri free nga ne bw'obeera tolina ssente naye okusinziira ku qualifications ze beetaaga ozirina electoral commission ze yeetaaga ozirina nti nzirina kati then ate lwaki obeera olowoozesa abantu nti olina okubeera ne biliyoni ku akawunti okujja okukiikirira abantu bo obukulembeze si mulimu obukulembeze buweereza bukyandibadde naye kati mulimu politics yasinga obba mu ssente effe ekituwa amaanyi nti bannansi be twogera nabo baggula amaaso era guno omulanga ngukubira gw'olina eddoboozi olina media eno namba abantu bangi bakufollowinga era nawe bw'obeera osobola okuyisaamu eddoboozi ngeri bannansi bwe tubategeeza ekituufu nti omukulembeze alina kuwa buweereza so si kukuwaayo mbondekeddeyo kaki gw'omu bwakulekerayo togenda genda nga constituency yonna yonna buli omu omulekerayo tozirina era ebinaavaawo ng'ogenda otunda ttaka lyo lyolinayo oba ogenda olya looni ng'ogenda oluusi n'akalulu bakakkubye toyiseemu kati ate ng'otandika kukaabira abantu kati ebibala ebiriwo olina okuba nga olina miliyoni ekitini lunaana kati lunaana oba tojja kusaasaanya nnyo nali wano nyina ne tubala abanakuma akalulu ate nga twabala nga tetubaze nguzi kugulirira naye tubala okukuuma akalulu anaakuma alina okulya alina ofuna ku kyokulya ne tubala nti mu polling station olina polling station meka mu Gomba East ziwerako Gomba East ziwerako era I'm yet to find out ziwera ebibiri ziwera so kati nomanya nti ku polling station ogenda bako n'abantu aba agent babiri abo buli omu n'omufunayo ssente kati bali 5 lunako okusibawo awo okunganya ebibyo okufuna tambuzanga drive okwogerako n'abantu ne tubala poster zonaakuba n'ebirala katugenda okumaliriza kwatasaasanyiza nnyo nga n'oba ne miliyoni ze bina ezo nga tezirina agamba kati ate bojja kuba mukopi nnyo ojja kuba togaba kati ungamba otya nti ssente obedda tuzeetaaga oyinza obutazeetaaga kugulirira balonzi oyinza ozeetaaga ku ebyo byenkugambye ekizibu ekimu ekibeerawo mu ebyo bannabyabufuzi kwe kubeerawo mu kifo ky'okubala okugenda ku ground okwogera n'abantu abalonzi bennyini okubeera nabo ye n'atuula mu ofiisi ye n'atandika kukola ezo calculations kibi ye n'atandika kukola ezo wulira nti kyengezaako okugamba beba abalina ssente bannaggagga ne kati ze Ssentongo Rogers nze njogera n'abantu baffe bali ne bavaayo nga nakyeyagalye ne bagamba nti nze ndi agenti wo mullo abigamba kati mullo tunula mullo n'agamba nti nze Ssentongo Rogers ndi ku ttiimu yo era ntambuza message yo posters already zitambula naye nga abaana bazintambuliza naye nga n'okuba simumanyi namumanya n'olwokuba akubuliddemu message ennungi ate akulabye nti oli wamu nabo abantu baffe bafiiriddwa babuuza n'omukulembeze ababeerako nga tewali gwe balaba omukulembeze talina kuziika ate ngezaako okugamba emirimu si gye emirimu gye nebeera n'abantu bo mu kintu kati kikugasa kikuggyako ekyokuwaayo amabuga ag'omutwalo ate gwe bw'onaafa wadde si mulimo gwo naye mubeeramu ebintu morals nti ate wadde ogamba guno si mulimo gwo naye tunulamu nga ggwe mubeeramu ebimu nga byo tebalina kubikutuma nti guno mulimo gwo kati lwaki ogamba nti ogwo si mulimo gwo lwaki ogenda mu kiraabu ogwo mulimo gwo lwaki ogenda n'osaasaanya gwe ne weeyagala n'okola biki ogwo mulimo gwo ng'omukulembeze
netunulamu ebimunga mu constituency yo gambe bannange nazzi kuno twakolanga tutya eyo culture kwe tutambulira nti fokuziika si mulimo gwo n'ekikkakatako kati abalonzi bategeera kye mwogerako abalonzi bakitegeera kubeera tuli nabo ate si balonzi bagomba yokka east bonna n'abeggwanga yonna Uganda tukibagamba era tukibategeeza era kyenkubira omulanga guno ngukubira n'abakulembeze bannange naddala abo abalinga nze abeesowoddeyo nga tali ku ssente ya muwi wa musolo talina wajja ssente ezo zagamba nti empitirivu miliyoni 8 miliyoni 4 message tugitambuze abantu baffe balaba era si basiru bajja bakubira engalo babawendu babawadde emitwalo 3 naye atuuke mu box yerowooleze yeetegerere agambe nti ze olutuuka mu box nonda Ssentongo Lodgers oli agamba nti bwe tuleetanya abakulembeze nga ekyamazima nga tebalina ssente Lodgers yakava ku ssomero n'abamufaanagana byebizibu bye tujja okufuna mu lukiiko lw'eggwanga nti ekifo kyosooka okukolera abantu bajja sooka yeetereeze ensonga lwaki amawanga nga Kenya basooka ne balondobamu bonna ajja ku kifo kyonna ne tuwatheeyo ezitowa gy'ozitowamu kikulu gaa nti ssente zino nakyo kikulu nnyo nti bwe tumuleeta nga talina nnyo ajja tuuka abeere wa mululu asooke kwetereeza ffe abantu batwerabire anti bannansi mandate obuyinza buli eri bantu abali mu constituency yo tetwagala nnyo comparinga Uganda ne gali amawanga agalala kubago ne constitution yaabwe ne demokrasiya gyali era akola nti n'akalulu kasobola okugaana ne bagamba nti okusinziira bino byabaddemu okubbira akalulu tukaddemu bakasazizaamu kyabaawo Kenya wakiraba so bwe tutunuulira nti mu Uganda bannansi kye tubakubira omulanga n'enkuza yaffe era omulanga guddayo eri balonzi okututunulamu nti enkuza yaffe ebadde etya tutambudde tutya omwana obeera omulaba nti ono ye omwana kukikwatagana ne ku ssente ye mubbi ye agoba ddiiru agoba wafuna agoba biki nene otunulira n'omuntu n'ogamba nti naye Ssentongo Lodgers mulabye kuva nga akyali mwana muto ye nga amaanyi ge gonna agataddeyo kulaba nga ayagala nkyukakyuka mu nsi yaffe ayagala bukulembeze kuteeka bukulembeze bulungi mu ggwanga so si kwekusanga ye ebyo byobadde ombuuzaako nti bakuwadde miliyoni 2 olina okugula emmotoka ennene ekomeeri Ssentongo Lodgers si gyetaaga obudde buno nva gomba ne bobeera n'akamotoka kyera katuukawo bameka basifunye accident ne bafa nga bavuga zimpeeko ne bavuga ziki omutonzi waffe yasalawo era yatukuuma omutonzi waffe yasalawo era yatukuuma nti ne bobeera mu taxi era otuuka n'abantu bo newankubadde nti wali obeera osukkulumyeko obeera tokyasobola kutambulira mu gundi ng'eyo kuba n'abatakwagaliza be bangi n'abakwagala be bangi ekyo kyo kibeerawo naye nze emmotoka ey'emiliyoni 2 Ssentongo Lodgers ku budde buno sigyetaaga naye gw'onyumirwa otya nga owulira Gomba East eri ku mimwa gyaffe naye nga agitembeesa okugituusaawo ye Ssentongo Lodgers nga naawe weggomba okugendayo kko n'ogamba ki ekiriyo njagala ntuukeyokko nga bw'owulya constituencies endala ewava ababaka ab'ensonga bw'owulya bahonalebo zaake oyagala otuukeko emiti n'ogamba eyo wali watya zaake wansonga era azitembeeta bulungi musajja wankyukakyuka musajja wankyukakyuka ne ku fulo era azitembeeta newankubadde bamuyisaamu eggaali oluusi naye ng'azitembeetera so bwe bukulembeze bwengezaako okugamba Ssentongo Lodgers bw'ayagala okuleeta eGomba East era ng'omulanga agukubeera si muntu yekka nti ova Gomba naye omuntu yenna ng'ova oli mu Uganda era ng'oyagala enkyukakyuka mu ggwanga era ng'okkiriza nti abavubuka abato ffe tulina okubeera mu kintu okubeera mu driving seat okubeera nti abakulembeze oli ali mu myaka 87 kituluma nti bwe bali mu kututegeekera bwe bali mu kuyisa policies ezigenda okutubeera okutunyiga myaka 2 nga bo tebakyalinawo nga bo tebaliiwo nga naye ebyo bye baayisa bye bibaliko ssente ze beewola bazeewola mu myaka 5 tulizasasula mu myaka 5 naye nga ffe tugenda okubeera nga ffe tuzirimu nga tetuliiwo okubeera nga ezo policies ziyita bo ne bayisa buyisa abavubuka emyaka emito gye gitegeera okusinga nnyo okulaba nga ekintu kitambula bulungi ovola nga ne Beene Ssaabasajja Kabaka omulembe yagukwasa bavubuka kuba yatulabamu omulamwa n'atukwasa ensonga eno
Electoral Commission nabo sibasiru ne bagamba nti o member of parliament alina okubeera ne serious 6 ogamba te bagamba nti alina okubeera n'emyaka 8 nga qualifications ezimu tibalina okubeera n'akawumbi ku gundi pa account okujja okwesimbawo wabeera bakimanyi nti omusayi gwo guli fast ate olowooza nnyo okusinga ono we bakwetaagira obeerawo sigamba nti ate bakwetaaga wano mu constituency ate ogamba ekundi linnuma ate simanya sisobola kuyimirira bulungi mwene mutuuka nga mwekkiririranyanga mmwe mwekka nga temulowooza ku mijiji mito ku ggwanga etto lyo ligenda kubeerawo litya naffe tulina okubeera n'esse mu biki ebikolebwa mu ggwanga lyaffe era tulina okubyebeereramu era kyo kye nagamba ne President Museveni bwe yali naye agamba bwotunulira mu butabo bwe nagamba nga Mustard Seed agamba nti abakulembeze kasitatuuka myaka 7-6 abata kyasobola kulowooza nnyo ng'ono bwe yali nga muto ate nga kyekituufu nabo bakiraba era amazima bagamanyi ne basirika busirisi nti kati mwe muvaayo nga mujjayo eddoboozi ne batandika okubatiisatiisa nti baabo balabe bavubuka baagala bwagazi benoonyeza byabwe naye nga si bwe kiri myaka 6-7 walibadde wali tayalinga beerawo kati Ssentongo Rogers ngeze mu parliament nsavinze ekisanja kyange kimu oba 2 saagala sukkawaawo kiba kimu oba 2 towakana nze nkugamba zake mukwano gwo goyogeddeko wano yasaba 2 nze nkugamba ati lwakuba oluusi due to public demand abantu bayinza okulanga tebannabaawo naye naye akimanya era ekisanja kiba eki kiba kimu 2 ng'okita yasaba 2 kati Ssentongo saala kwogerera nnyo balala naye Ssentongo Rogers ekisanja kiri eki kimu oba 2 ekinene nnyo awo sisukkawo kireke ate sigwe wekaweka omugezi mu constituency kitegeeza abalala babuutikidde tebasobola kuvaayo savingako debbali n'abalala ate bajje kola ebirala beerawo ng'olina ligase eyo nga bajja okwebuuzaako ensonga naye gwe bw'oyagala ate obeeraawo myaka na myaka ate awo oba okyonoonye bye wakolera legase gye wayina oba ogyonoonye nze saagala kutta ligase yange family gyeri ngamba opinion ya eri ki ku bino okwagala okujja okwesima Ugomba East family opinion yaabwe era bo bampa go ahead kubanga bandabamu ekyomugaso era ekimyusi tewali yagamba nti togenda byabufuzi ojja kufiirayo abasinga batogera ebigambo bibeerawo ebyo tebibulawo okusinziira ku politics engeri gye bamutambuzaamu mu ggwanga lyaffe engeri gye bamuzannyisaamu gye bamuzannyamu bingi ebyo babyogera ne bagamba munnange bajja kusiba biki byonna ebyo bibeeramu naye nze nzikiriza siri mumenyi w'amateeka mama we yali okay nakyo bali open era bansupporting era ne bagamba omwana waffe tumutadde mu mikono gya Katonda mukama waffe mutonzi waffe yasalawo kubanga okubeera nti oba otidde oba ki wonna obuzibu busobola okutuukako ne bw'obeera oli mu kwokya chapati n'essigiri esobola okukola ki okwokya so bibeerawo byonna naye nze nkimanyi siri mumenyi w'amateeka sirina gwe nzivoola sirina muntu gwe mpisaamu maaso abakulembeze bonna mbawa ekitiibwa naye nze ntunuulira buweereza obw'ekitundu kyange ekya Gomba East. Response mbakulembeze ba Gomba East katugamba ba NUP erietya erigwe response bandabamu era bangi bampagira era tutambula awamu nabo ne bankubadde abamu tebavaayo openly neera nga already twogera nabo ne bagamba mwana wange ekyo kyoliko kituufu katugende mu kamyufu obudde bwonna tugenda mu kamyufu anti kale nga kamyufu naye mugenda mu vetting committee ya vetting committee egenda kuyisa tugende batusunsulemu era bajja kulondako gwe bawa kaadi singa tofuna kaadi onajja okwesimbawo nze nzikiriza kaadi ngenda kugifuna singa togifuna nzikiriza kaadi ngenda kugifuna ebyo bibeera mu kibiina era nze ngondera ekibiina kyange kyetubeera tusazeewo n'okusinziira ne ku bannansi we babeera basazeewo uli akyengezaako kugamba nti Ssentongo Rogers nkimanyi kaadi ngenda kugifuna ekirala nzikiririza mu kakiiko oba mu komiti eyansaba okujja okwesimbawo mu Gomba East nga be balonzi ba Gomba East nabo tubatunuulira nnyo era kyovolanga ne vetting committee egenda kusindika abantu ku ground okumanya omuntu ono ddala ayagala kino naye gyali
abadde akola biki mirimo gya activities kizabaddemu abadde atambulira wamu n'abantu baffe ye bba abalonzi baffe bagamba ki so nzikiriza nti ebyo mbikola era byendiko era mbadde mbikola ate era nga nkyabikola singa kivayo yes, nga si alina kaadi nzikiriza lwaki oyagala okunvugira ku perspective eyo nze nzikiriza nti nze ngenda kugifuna kaadi nzikiriza mu president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu amu n'akakiiko konna n'abakulembeze bonna meaning nti bw'otafuna kaadi oyina kudda mabega w'oyo gwe bawadde kaadi tetulina kulaba ng'ozze nga independent nze nzikiriza nti bali be bagenda okudda emabega wange bwe tutunule saagala nzize nnyo eyo okunvugira eyo naye nze nzikiriza nti bali be bagenda okudda emabega gange lwaki wayingira NUP olw'embeera na everything that is happening in the country NUP bw'otunuulira kati bw'otunuulira ku bibiina ebiriwo wategera kuwa values ne values za NUP yes era nzimanyi era zintambulirako no ekyo si bwe kiri ekyo si bwe kiri nga bwe ndaba abasinga bwe bajja nti bajjiddeyo lwa kaadi bangi bajja nga bazze mu national unity platform olw'okufuna kaadi neze ndi wa people power oli kakongoliro lubalala amanyi kiki kye tutambulirako nti twetaaga enkyukakyuka gwe kyogamba tulaba bitambulira mu ggwanga ng'olaba twetaaga enkyukakyuka ne President Museveni yennyini naye muli akimanyi nti enkyukakyuka agyetaaga era just kyabulako kulaba nti ddala kumutegeeza kati ngaffe aba National Unity Platform nti President Museveni bwe tubeera tukutte obuyinza tugenda mukuuma bulungi ekyo kyabulako naye nga naye akimanyi nti obudde buno teyali baddewo kuba yabyogeranga era naye akimanyi nga yakajja so nze ntambulira mu core values za National Unity Platform mu bibiina byonna ebyaliwo naddala ku ludda olwawula gavumenti walaba nga NUP gy'ofitting okubeeramu yes lwansonga nti kati ne bw'obeera okiraba mu bibiina byonna ebya opposition byonna gy'otalaba bigenda mu maaso byonna ebisinga biri mu kupepeya oyinza okugamba nti biri mu ndagaano na NRM balinga batakyali ba opposition no tebiriyo kiri luddawa so we tukirabire era we distanced ourselves from him olunaku lwe bamugamba nti munnange service delivery eno gy'ogamba service award simaya bikigwe nga bw'ogigita nga bw'ogamba nti eyo yali gratuity nti munnaye sente ezo munnaye zamuwiwa musolo fezi tukusaba ozizzeeyo bwe yagaana era ky'ovolaba ng'ekibiina kyakola official statement ne kigamba nti tukyakola ki tumuyimiriza kuba commissioner tumuyimiriza ne kuba deputy president tumuyimiriza era kati tulina honorable Mwanga Kivumbi kikulaga nti ffe twamwe distance nga tumujjako ne tunuulira ebiri mu FDC tunuulira ebiri mu DP wagwe wolabe wali opposition eri kowa eri solid eri solid ati government bwe tutulabamu be bayita ba Moz tubejjako yes era kati gyo nesigalawo nga yo yes era National Unity Platform bw'otunuulira mu bibiina byonna era yekutte omumuli mu opposition ate nga era nga yeddako okutwala eggwanga mu maaso kale ebigambo ebisembayo tumalirize ebigambo ebisembayo guno omulanga ng'okubira bannange Bannagomba East mbasaba n'abantu bonna abali mu ggwanga nga gukkiririza mu nkyukakyuka okkiririza nti ffe abavubuka ffe tulina okukwata mu kintu n'omulanga n'engukubira abavubuka baffe naddala ababooda abo abali awo bwetuuka ekiriri genda Kayenje genda Mutaba genda Nsambwe genda Kanoni Golola bangi sisobola bamenya ne mbamalayo baganda bange bonna abavubuka abakadde bamaama bataata bakojja mwenna mbasaba Ssentongo Rogers neesowoddeyo okubakulemberamu okulaba nga tutwala ekitundu kyaffe ekya Gomba East mu maaso mbasaba obuwagizi bwammwe n'obuyambi bwonna obwangeri yonna mbwaniriza ate era tutambulire wamu sigenda kubatiiririra sigenda bali amulukwe nga bwe mulaba abalala nze ndi wa Gomba East kakongoliro ate era gye ngenda okukolerera kama wange neyanziza okunkyazaako wano I don't take it for granted ababaddeko bonna tubeeyanza nsaba nkome wano mbaagaliza olunaku olulungi ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale wonna obadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwali tukomyewo ne Ssentongo Rogers voice of the voiceless yes ava mu Gomba East wa NUP ayagala kukiikirira kitundu ekyo twogedde politics n'ebifa mu Gomba East byonna tukomyewo n'olero tujja tandikirawo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera